jako akawuwo. Kati abaana b'amasomero badde batuwa omusaayi kisinganyo kati bawumudde. Omukungu okuva mu kitongole ekyo Moses Tulyamureba asinzidde ku kkanisa ya Mount Lebanon Christian Center esangibwa mu kibuga Mukono mu nteekateeka mwe bagabidde omusaayi n'ategeeza nga bwe beetaaga omusaayi mu bungi kubanga mu kiseera kino eky'oluwummula bonga abakola mu kitongole ekigaba omusaayi basanga okusoomoozebwa kungi bwe kituuka ku kufuna omusaayi kuba mungi baba bagujja mu masomero nga mu kiseera kino ate abayizi babeera mu luwummula ng'ate abantu mu bitundu bakalubo nnyo okuwaayo omusaayi. Abaana bagenze mu luwummula kati abaana b'amasomero badde batuwa omusaayi kisinganyo kati bawumudde kati community muziraba tibagaba omusaayi nnyo ate nga tugwetaaga nga omusaayi tiguliiwo mumanya nti obulamu nabwo buba butono. Tulyamureba agamba nti ku bantu abagwa mu biti eby'enjawulo omuli abalwadde ba kookolo abagwa ku bubenje wamu n'abalala nti omusaayi bagwetaaga nnyo nti nga n'olwekyo gulina okuweebwayo okutaasa obulamu bwabwe. Abalwadde ba kansa, abalwadde b'emitima, tulina abaana balina leukemia, abaana bali anemic beetaaga musaayi. Abakyala bazaala abantu bafunye accidents beetaaga musaayi. So tukubiriza Abanyayuganda bonna gye bali bonna babeere n'omutima gw'okugaba omusaayi kugamba kugaba omusaayi kintu kikulu ku bulamu bw'abantu. Akuliddemu enteekateeka eno nga ye musumba wa Mount Lebanon Samuel Rwandasa naye akunze abantu okugugaba kiyambeko okumalawo ebbula lyagwo nti oluusi ekiwaliriza n'amalwaliro okugutunda. Omusaayi kabonero ka kwagala naddala mu nnaku zino ze twakayitamu ez'amazuukira tulaba nti Mukama waffe Yesu yagaba omusaayi ogujjawo ebibi. Guno ogwange tegujjaawo bibi naye kabonero ka kwagala nga naffe Katonda bwe yatwagala n'awaayo omwana we Yesu Kristo. Nange ne tulaba nti kirungi n'ekkanisa okuvaayo okulaba okukubiriza bannayuganda mwenna okulaba nga tugaba omusaayi olw'ensonga nti abantu bangi balwadde naye nga beetaaga omusaayi. Abamu ku bagabye omusaayi bakukkulumidde abasawo abatunda omusaayi mbukyokka nga bo bawaayo gwa bwereere bwe bati ne basaba ekyo kikyusibwemu okusobola okutaasa obulamu bw'abannansi. Abantu babadde betwaza omusaayi ogw'okozesa mu malwaliro tuwulira nti abantu babajjako ssente naye bwe tuzagaba omusaayi guno omusaayi tugaba gwa bwereere era bongedde otukubiriza nti omusaayi bwe tugugaba mu ddwaliro wenna eyeetaaga omusaayi oba ogenze mu ddwaliro omusaayi gwa bwereere toteeka kusasulira musaayi kubanga omusaayi bagutuggyako obwereere kati naawe ali mu ddwaliro ng'ogwetaaga olw'okuba nti gubaayo nga tugugabye naawe olina kubanga okufunira ku bwereere. Aze mu ddwaliro abasawo kiba kirungi ne bawuliriza abamuleese ne bamuyamba n'omusaayi n'oluvannyuma ne baleka bateesa ku byaki ku byenkolagana omusawo n'omulwadde. Liita ezisobye mu 64 ze zikuŋŋaanyiziddwa okuva mu bantu mu nteekateeka eno ebaddeyo olunaku olumu. Noreen Namawanda yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kubanga abantu beetaaga omusaayi bw'ogenda Mulago abantu beetaaga musaayi bw'ogenda Mengo Rubaga Sambya abantu beetaaga omusaayi. So mukubiriza abantu bannamawulire abantu bagaba omusaayi